Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba abatuwuliriza tuli live Twahirah online school, Twahirah charity organization, Twahirah guteka butesi kigambo Twahirah. Tukomyewo ku programu yaffe obulamu. Obulamu fenga Twahirah tubutwala embeera yonna eya bulijjo. Jjukira twayogera obulamu kyeki nenga sinnatandika amanya n'eddoboozi Dr. Hanifah Naamala Sengendo nga basinga mumpita stepping stone doctor mami doctor eryo linkalako nnyo mami doctor bannange nze njogera ku programu yaffe eno eya health sport ebyobulamu. Essimu zaffe ziri awo muziraba zitambula. Ku programu yaffe eno nno tubadde tuli mu Akabbinsano kakuzzaayo baana mu masomero. Abazadde abazizzaayo abaana alhamdulillah twebaza Allah ekyo nakyo okubeera nga tukikubye. Yes, tubazizzaayo embeera economy tututte process naye alhamdulillah abatannazaayo nno baana bannange jjukira fizi tebazisalako. Funa kyofunye kyonna ogende otuule ku katebe. Gwani atatuula katebe kwegayirira nti bannange nfunyeeyo 10 nsaba nkomewo wiiki ejja naye amasomero agamu nno tegakkiriza. Well, ebyobulamu twabyogerako ng'abaana baffe baddayo ng'obuvunaanyizibwa buli mu bazadde. Kaakati abaana bakomyewo mu masomero, kati ke bazze mu ssomero ebyobulamu baffe bannyini masomero abaana baffe tubaleese. Olwo njogera nga ate nze atalina ssomero kumbe nange ndi omu ku bannannyini ssomero Kisaasi College School era we tuli okuleeta live program eno. Kaakati bannyini bassomero obuvunaanyizibwa bwammwe kiki mu byobulamu bw'abaana baffe be tubaleetedde? Ekisooka, amasomero agamu gakebera abaana ne bajja ne medical form, amasomero amalala gakeberera ku ssomero. Kati ekisooka kya byonna tusaba amasomero mustookinge sick bezo kubanga ku list tulabako medical examination oba medical fee, abamu bagiyita medical insurance. Kye tusaba ffe ng'abazadde amasomero gabeere nga gastookinga first aid tukitegeera bulungi. Era amasomero galina obuvunaanyizibwa obubeera ne school nurse. By the way, waliwo nno amasomero agamu getulabanga ate school nurse tate tabeerawo ku ssomero nga ajja lumu mu wiiki. Ekyo nno kiba kibulamu kubanga tukimanyi nti abaana bano engeri gye baba mu masomero baba wamu basula mu ziddomu bingi. Buli ssomero lyandifubye okubeera nti lirina stand by nurse. Awo nno ate nze we neebalizaamu Kisaasi College School nti waliwo nurse naye nange ndi school doctor. By the way, I'm appointed as a school doctor. Ebya director ng'obitadde eri kiyamba nnyo nti abaana baffe bwe bamanya nti waliwo one stop center we basobola okujja ne bafuna obujjanjabi. Kino ffe tukimanyi ng'abasawo nti health seeking behavior for these teenagers and young people. Abaana baffe abavubuka abakyakula asobola okulwala okimanyi n'abeera mu ddoomu obanga gw'olowooza nti wamuwa eddagala kuba abazadde abamu tulina omuze tukwata eddagala lingi nnyo lino bw'olwala omusujja lyomira, olubuto bwe lukuluma bino byomira, omutwe bwe gukuluma. Ekintu ekyo si kituufu nnyo. Lwaki? Abaana baffe naturally by virtue of their age okusinziira ku myaka gyabwe ekisooka tebaagala nnyo kumira ddagala. Nammwe abali eyo mwejjukira abannenga twakwekanga ddagala. Bannange nze nalinga ndwala omusujja ate ffe ebiseera ebyo nga tumira chloroquine. Okimanyi ng'eddagala okola oti tu n'olisuula eri emabega oba ne munno ng'ali lweddo ddibaka alikweke tebaliraba oba ne wejjisanga okola bw'oti ng'eyalimize. So naffe tulabe nti neyo embeera twagiyitamu. Nabana abaana mu myaka gyabwe tolowooza nti nno yesu aba mulwadde aluma naye obwongo bwebwe obwongo bukyakula. Tukimanyi emotions, the emotional part of the brain, obwongo ye kyalabanga ekituufu. Kati abazadde abamu muyina omuze ogupakira abaana amadagala. Kati ate ekyo kirina obulabe era ffe abasawo tukyastruggolinga nnyo okugamba irrational use of drugs. Omwana ogenda n'omugamba nti ekifuba olukulumako antibiotic, kati nno twayiga erya covid azithromycin wuunomira, omwana amirako lunaku lumu taddamu.
so nekikireetera enkozesa obubi ey'amadagala mu baana baffe nga bali mu masomero. Gwe mulamwa gwe tuliko kubanga abaana bavudde eka kati bali ku ssomero, naye tulina enkozesa embi ey'obujjanjabi oba amadagala ng'abaana baffe bali ku masomero. Tusoose naffe abazadde nti omuzadde opakidde omwana eddagala towuyogedde na nnansi. Ekisooka eddagala eryo omwana ajja kumira, obuzibu buli awo, amirako katono. Buli lwamirako akatono kiki ekivaamu? Ekivaamu nti omubiri gwe gumanyiira eddagala ettono. Obuwuka oba bwa malaria oba bwa kifuba nabwo nga bufuna ekkooti ey'okwebika nga bw'olaba abasirikale bwe bambala bi green jackets, so they camouflage. Kati n'obuwuka buno bumanyiira ako kadoozi akatini ne bufuna abasirikale nti omwana agenda okuddamu okumira eddagala eryo liba terikyamuwulira. Gwe ng'ogamba naye omwana wange eddagala ly'ekifuba nga terikyamukolako. Ekisooka obuzibu buva effe eri abazadde. Mufuna bulungi creating resistance against drugs especially antibiotics. Kubanga omuntu agenda mpaayo ka amoxicillin, mpaayo azithromycin, kubanga amadagala ago bangi tugafunye. Oluusi abamu tuteeka ne mu ssimu zaffe ddagala ki ery'omusujja first aid. Dr. Gugu n'aleeta, naye waliwo obulabe. Abaana baffe tebamira bulungi. Ekirala abaana baffe basharing nga bagabana amadagala. Ajja kumugamba munne, nze olubuto bwe lwali lunnuma mami yampaka n'akadagala ng'okutta antibiotic, okutte oyo amoxicillin, azithromycin n'amadagala amangu amuwadde amize. Sharing of drugs erina nayo obuzibu. Ekisooka esobola okuleeta resistance, esobola okuleeterera abaana baffe okubeera nga obuwuka tebukyawulira mibiri. Gw'olowooza omwana ng'ali mu ddoomu yekka asobola okumalayo eddagala katugeze endwadde ennyangu ery'ekifuba nga bamugambye emirakamu emirundi 3 ennaku 5. Olowooza omwana ono omuvubuka alimalayo? Tekisoboka. Kale erya malaria tukuwadde atesunate, ayina obukerenda obubuna emirundi 2 ku makya n'ekiro. Bano abaana obalaba nga balimira. N'olwekyo ebyobulamu mu masomero bitandikira kufa abazadde. Omwana oba yazze n'eddagala muliteeke mu siikibbe. Kati no mugenda agamba siikibbe nga babba eddagala. Kati ekyo kiwewe. Otunuulire the bigger picture, obulamu bw'omwana wo ngazze ku ssomero. Kati twogera wano nga basawo nti omwana we eddagala ly'omuwadde tajja kumalayo ddoozi, kimuleetera obuzibu. Ekintu ekyokubiri, abazadde tukweka endwadde z'abaana. Omwana n'aba ng'ayina eddagala oba ayina obulwadde bwe. Abaana balina asthma, abaana balina HIV, abaana balina endwadde ez'enjawulo, balina pressure, balina ez'emitima. Naye era abazadde abamu olw'okwekweka mukwata ARVs, eddagala katugeze erya HIV oba lya sukaali oba lya pressure. Omwana n'omugamba banno tebaliraba mudde omwo. Bano abaana balengera. Kaakati obuzibu obunaavaamu buliwa? Omwana ajja kutya okumira eddagala mu ddoomu, banne baleke mulaba because they are ARVs oba kumuyeeya nti mulaba alina pressure, alina sukaali. Onfuna omwana ono eddagala tajja kulimira, obulwadde buttuke. Omwana aba yakadda ku ssomero nga bamukuyitira. Abaana tulina abaana mu masomero nga balina obulwadde nga sikosel, nga buli kanaku atalazima ateekwa okumirayo akakerenda. Tumanyi ffe eddagala amirayo akakerenda, amirayo folic acid, ayina fansida bwamumira buli wiiki n'amadagala amalala nga bwe tumanyi. Omwana ono olw'obuvubuka, olw'obutiini baba n'obugayaavu. Kati gwe omwana wo wa sikoseero weekwekeredde eddagala olimuwadde mu ddoomu alimire, ali responsible, omwana tajja ddimira. Tuyina abaana mu masomero nga balina endwadde nga epilepsy, endwadde ez'ensimbu. Kati gwe olw'okuba olowooza nti obulwadde obw'ensimbu, obulwadde bwa nsonyi, obulwadde bujja kuswaza, banaalaba batya omwana wange nga yayina asima, banaalaba batya omwana wange nga yayina ensimbu. Omwana tajja kumira ddagala, omwana aba ali mu class ensimbu ng'emukuba. Ate era abaana abo abamu beetaagamu some special care. Nja kuweera ddala example, abaana baffe abalina obulwadde obw'okwesika oba ensimbu, eddagala lino erimu abaana bano libeebasa.
kaakati bwe libanga libeebasa obuvunaanyizibwa bw'essomero buliwa omwana ono mukoleramuko ka puroguramu ne bataamu nti ye prep bw'eba eggwa ssaawa 4 omwana ono twandimutadde ku 3 n'amira eddagala lye ery'ensimbu oba eddagala naye ng'ate eddagala eryo limugonza. Kati gwe omuzadde bw'oba toyambye essomero kubeera nti olibuulira omwana bajja muwuba paka ssaawa 4 abaana mubamanyi ab'ekisulo bazuuka ssaawa mmeka 9 10 kati omwana ono ajja kufuna emiggo bamulaba tazuukuka oba bagambe nti agaanye kumba omuzadde gwe kizibu omwana wakwatagana naye n'omugamba toyogera nti olina eddagala ly'omira omwana aba mu kiraasi asumagira because ali ku ddagala erimu ery'ensimbu oba olimuziyiza okwesika kati ate olikwese abaana baffe balionamu eddagala katugeze asima katulaba n'olwaleero lwokka weather ekyuse waliyo empewo abazadde abamu tebaagala wadde kwogera bulwadde bwa asima mirira eri eddagala kakati amasomero galina first aid omwana bw'amirako oluusi babeeraawo bamanyi balina okubanga they keep themselves warm bwe batuuka wano ku ssomero obategeera otya tayagala kuba mu bijaketi ekisooka n'amasomero ebijaketi ebimu they are illegals kaakati omwana ono bwe bamusanga ku compound bamusikako kijaketi omusomesa tamanyi naasi tamanyi tamuwadde kiiti nti omwana ono abeere mu extra jackets kati omwana bamuggyako zijaketi bamuggyako oba ali muzijjampa munda oba sikaafu mbulago nga bagimuggyako omwana afuna ataaka kati bw'afuna ataaka onenyaani njagala tube b'ensimbu gwe omuzadde gwe kennyini wakwatagana n'omwana tayogera obulwadde ku ssomero munfuna bulungi so abazadde ekyo tukikyuseemu tukitereeze teri bulwadde buswaza as far as I am concerned ate gwe omuzadde gwoba okureatinze stigma omuzadde gwoba kwennyini gwoba oleetedde omwana ono obutekkiririzaamu kuba omwana bw'aba mulwadde wa asima yamukwata dde abantu gye bali bw'aba mulwadde wa kawuka bw'aba mulwadde wa nsimbu bw'aba mulwadde wa mutima ng'ali ku ddagala bw'aba mulwadde w'ebirwadde ebirala bingi tulina abaana bali ku madagala amalala mangi kati omusomesa ava eri ng'amugamba lwaki weebaka mu class ate amwongera punishment nti after prep gwoba osiimuula ddoomu ate era olwedde ali ku ddagala limwebasa kati omwana wesanga okusoma kumulemye kaakati olwo tuvudde eno ku bazadde kaakati tugenze mu siikibbe puroguramu eddako tujja kubabuulira siikibbe ebeeramu madagala ki ffe ng'ababeera mu masomero what is the first aid kit amasomero ffe ge tuba nago lwaki ensonga eyo tujja gisuusula kanywa ku mazzi kubanga Twahirah amasimu gaago mugalaba ebibuuzo mubiweereze nange kennyini abaagala okwogera nange mami dokita nkube essimu yange 0772750708 lwaki amasimu ago tugabawa kubanga oluusi muba n'ebibuuzo mugenda ne mugamba bannange Twahirah mwatuleetedde Dr. Hanifah naye twagalamu private questions ebibuuzo ebyo mubirina kati essimu eyange yeeyo naye ebibuuzo ebyo musobola n'obisindikira ddala ku Twahirah ne tubanga bamala ne babimpa ne tubanga tubiddamu buli lwe twogera puroguramu tubaamu bye tuddamu tuyinza obutagamba ono yabuuzizza kino naye mu misomo gino gye tuba twogera tuba tukola ki tuba tubiddamu tuli ku obuvunaanyizibwa bw'omuzadde ebikwatagana ku by'obulamu ng'omwana agenda ku ssomero tuyina kye tuyita insecticide treated mosquito nets obutimba bw'ensiri abazadde mwawadde abaana obutimba bw'ensiri oba wabadde nga bano abazadde abagamba nti katugule akali kiipu ku ssomero banaakaawula batya muzadde munnange weeteeba lwaki weeteeba abaana bali ku ssomero basula mu ziddoomu ogenda bagamba nti muggale amadirisa nga bukyali naawako ewuwo ng'olinawo omu babiri ogenda okugenda nga amadirisa tebagaggadde ye maama tunaggala twenkanewa naawe waka akulema kaakati kyetugamba abazadde bwe batugamba nti buy insecticide treated mosquito nets gavumenti yagaba ne ku butimba bw'ensiri by the way
mujjukire nonze ate ndi board member wa NMS twagaba obutimba bw'ensiri mu Uganda yonna. In fact ne districts ezimu ezirina emisujja emingi round ewedde mu myezi ebiri emabega twabongedde ffe nga gavumenti olwo nnyingidde ate mu NMS kubanga woobeera woyina okwogerera kyokola. Kati abazadde abamu twakutte obutimba oba tubuyite bwa decoration pink, red, black, olesa akatimba kennyini ke bakugamba akalimu eddagala n'okolagana n'omwana wo n'omugamba gwe bwe bakubuuza bagambe kansiri naye ng'ate ensiri egenda kulwaza mwana wo omusujja gwa malaria. Kati bw'oba omuzadde owulidde essimu eno nkusaba funa akatimba k'ensiri oddemu okaweereze ku ssomero. Kali ke waguze akogamba nti nno kalabika bulungi kayina kale eno bweti ne bweti si katimba tekaliimu ddagala. So emisujja malaria mingi, and by the way Kampala we have been having a spike of malaria. Mu Kampala ministry yakirangirira lunywe nti tuyinamu omusujja gwa malaria ate omubi, omusujja ogujja ne guluma omwana so gwe tojja kuva eri gamba nti abaana bange tebalwala. Ebyo abazadde tubiveeko. Omwana owange amaze ebbanga ki eddagala akatimba k'ensiri kasobola omanyi ki omwana oba yazze n'obulwadde bwa malaria muli nga tebuneeyoleka, kubanga tukimanyi tulina ffe kye tuyita incubation period. Omwana ayinza okuba yavudde eka ng'alina omusujja naye tegunneeyoleka, ensiri bw'emuluma egenda ku mwana we. N'olwekyo obutimba bwe batugamba ffe mu masomero tituweeyo obutimba obuli treated. Mbadde nsaba bazadde bannange tugule obutimba obulimu eddagala. Kati nno ate abazadde abamu ne twekasoma tulina ebintu bye twekwasa nti nze eddagala eryo lirwaza omwana. Really njagala omuzadde aveeyo apart from very few ogambe nti waguza akatimba k'ensiri ne kaziyiza omwana wo. Omwana wange ajja kuziira. Those are myths. Those are false beliefs ffe kye tweteekamu musimanyi omwana ajja kuziira. Abaana batono nnyo oba abantu batono nnyo ababa ne allergy, kye tuyita allergy oba emibiri gyabwe nga tegikwatagana. Ate tumanyi akatimba k'ensiri bwe tukagula nga kapya tubagamba tutya sooka okaanikeko ebweru kayitemu empewo buyisi kasobole okugjamuko kana akawoowowoowo naye ng'eddagala libaako kuki ku katimba. Kati muzadde munnange waguze akatimba k'ensiri Twahirah weebale. Kati bino twandibyogereddewa twandibyogereddewa nga tetubyogera mu lulimi lwe tuwulira ffe ng'abazadde. Tuleke kunoonya amasomero kubanga tugenda tukube ku ssomero, essomero lirina sikibe naye kati ekyo tukisandikiza ku ffe ng'abazadde. Akatimba k'ensiri waguze kansiri oba waguze katimbatimba. Kati nno temugamba habane Dr. Hanifah otukubye nnyo nange mba neebuulirira kubanga bannange olaba ffe kenyini abantu abakulu akatimba k'ensiri omanyi nti waliwo abantu abakulu twaganira ddala okwebaka mu butimba bw'ensiri. Kati nno engeri gye tuba kyakulabirako abaana baffe with due respect tugule obutimba obw'ensiri obutuufu kubanga weewaawo amasomero gafuuyira. Amasomero gakola ki? Agafuuyira then tegasaba butimba bwa nsiri. Kati ate neera abazadde ne tuyomba ate lwaki bakola residual spraying. Tulina ekyo kye tuyita insecticide residual spraying. Amasomero agamu gafuuyira. Kati ate era abazadde ne tuyomba. Bannange mufuuyidde mugenda kutta abaana baffe mugenda balwaza kubanga tumanyera abaana essomero lirina abaana 1,000 temubulamu asobola kulwala lwa ddagala naye nga from a public health perspective mu ngeri ey'obuntu obwa bulijjo n'obyobulamu obwa bulijjo ku baana 1,000 mwe mulwalamu omu tetugamba nti abaana baffe bonna mufuna bulungi. Kaakati tuvuddeyo eyo amazzi g'okunywa kati n'abazadde abamu amasomero gateekako drinking water box meka ate era tuyomba
Tumanyi essomero lirina obuvunaanyizibwa bwalyo. Tugenda digendako temugamba Dr. Hanifah olwedde tusasula fees kati tukyali kufa abazadde. Omwana ku viddi oba bwe wabadde omutwala oba next time bw'onaaba omutwala amazzi g'okunywa lwaki? Abaana baffe emyaka mitomitini naffe twekubemu akafaananyi. Amasomero gaba ne tanks gaba ne places n'ebifo omubaamu amazzi g'okunywa. Gw'olowooza omwana ono ng'ali eri mu ddoomu yeebisse oba ali mu ddoomu yali awo alya kaberengo oba kakkuke, olowooza balina nnyo amaanyi n'okwagala ennyo okutambula bagende eri essomero gye laateeka amazzi g'okunywa ebyawo banywa gano gabali kumpi? Ate olaba n'awaka wennyini mwe kennyini mubadde awaka tuyomba n'abaana buli kanaku. Abange mu firiji mulimu amazzi twerabidde baganywedde it got finished. Kakati ate essomero eririna abaana 3,000 essomero likole ogwalyo naye naawe omuzadde bwe bakugamba nti gulayo amazzi g'okunywa kisinga kuyamba ggwe kubanga eyo gye babeera mu domitwe kubita. Ate oba amazzi nze gamba buulire amazzi gabeera mu girls domitwe naye olw'okuba omwana aba alina okuva ku kitanda kye ayambale siripazi oba sandals afune ekikopo agende wali amazzi ku station. Tebagenda agamuli okumpi gakola ki ganywa oba oluusi obalaba bwabaddewo line there was a line. Ate oba ne bw'oba ogafumba mu ffumbiro nti genda mugaja tebagakima bwe bagakimako olusooka olwokubiri tebagakima alaba it is a bother. Kakati amazzi ag'okunywa kintu kikulu nnyo. Twayogera ku medical check-up ne tugamba abazadde abamu twajingiridde medical check-up nga tugamba ffe tetulina ssente naye ebyo byonna biri ku mmwe omwana wo gw'okutegera in one way or another. Obulwadde obulala obungi bwendaba mu baana ng'ate abazadde tubulinako obuvunaanyizibwa obulwadde obw'olususu. Okimanyi nti waliwo abaana abaavudde eka nga balina oluumu naye nga gwe omuzadde mazima ddala tewafuddeyo na mwana wo muwa ddagala. Kakati obwo obuvunaanyizibwa era tubuzza ku ssomero. Oluumu n'ebiguuna naddala level ya primary aba secondary a bit especially boys abalenzi. Omwana gwe naawe gwe ng'omuzadde omanyi omwana we ayina ebiguuna kati bano abaana nabagamba eno baketi yo yokka yokka. Bano abaana gwe bwe walinga ku ssomero walinga okozesa baketi yo yokka tube beesimbu ate tube b'amazima. Eddagala waliguze ery'oluumu oba ebiguuna oba omwana wo naawe wamututte butwazi kubanga yazzeeyo ku ssomero baateekako medical insurance baateekako medical fee. Luno oluumu lusobola okukwata ddoomu yonna. Omwana omu nga yazze n'ekiguuna ddoomu yonna ebuna. Leero ne bwe kutuuka ku balenzi ne gujja bagira nze mbalaba wano babeera ne bathing challenge wano wadde ne ayinza okulaba ono ye baaba okunaaba aweta buwesaati ye nno bwaba abasiraamu bagamba kasita ayigeeta ablusion mbu kasita afuna wudhu. Kati obulwadde ng'ebiguuna ebyo abazadde twakikozeeko. Tulina obulwadde obulala nga bwekuusa ku buyonjo kati bagenda ne batusaba sanitizer ne batusaba jiiki n'eddito ate era biba biyamba baana baffe bitya. Tukimanyi nja kuwa example naddala ng'abaana abawala nti waliwo endwadde ezimu olw'okubanga ffe Allah yatukola nti bw'ogenda mu kiyigo ebiyigo ebisinga ebimu biba byakutuulako ebimu biba byakusitama. Kati ffe naddala abaana abawala buli lw'ositama bw'oti n'ositama awantu nga waliwo obuwuka bwangu bwa kuyingira n'ofuna obulwadde. For example Candida abaana baffe mu toilet tojja gamba abaana tufuba abange bwe mugenda mu toilet mu flashinge oba muyiweeyo amazzi oba mukoleki naye essomero bwe liba liyina dito oba jik oba liquid soap. Of course kati liquid soap abasinga bamwina naye some of that liquid soap tabeeramu enough disinfectant
tabeeramu enough disinfectant, tebamuteekamu nnyo ddagala litabuuka. Kyova olaba amasomero twetaaga dito, twetaaga sanitizer, twetaaga jiiki, tukola tutya kubanga amasomero gateekawo buckets. Mu bucket omwo ne bateekamu ku jiiki such that omwana era ow'obuvunaanyizibwa kubanga ffe tusomesa amasomero. By the way, amasomero gatandise mwayise dda stepping stone team egyesomese abaana hygiene. Bino bye twogera Twahirah ebituweera bwereere, naye eri abaana baffe twetaaga nabo tubasomese personal hygiene. Eyo topic enyumira nnyo nga nsomesa. Abaana bagenda okugira nga bali guilty bati. Kati amasomero gaddira jiiki oyo ne gabeera nga bakolagana n'abali ku duty oba n'abali ku housework, ne babanga mu toilets eyo, mu washrooms, mu bathrooms bayiwayoko ku mazzi ago agalimu kadito, agalimu kajiiki. Kati omwana wo ne bw'aba asitamye, at least tajja kukola ki, tajja kufuna buzibu nnyo. Do you know that abaana baffe yeba neno n'abantu abakulu anyway, abaana baffe golooza toilet paper zino ze tubawa, abaana bamu they are still stubborn. Nammwe mumanyi twalinga mu masomero ng'abaana basiiga ku kisenge nga they even write never forget. Awandiisa ki, akwata pupu n'awandiika never forget so and so the challenger. Abaana baffe bagenda mu washrooms tebeerongoosa bulungi kubanga oluusi naffe abazadde tuba tetubasomeseza. Ojja gamba abaana bakulu, naye kati guno omulembe gwa kusomesa. Kati omwana akozesezza toilet paper bw'aba tatukudde, oli liquid soap oba otuzza otuli mu kajiiki otuli mu kadito, at least bw'anaanaaba tajja ate kusiiga banne endwadde nga ndwadde ki, typhoid mu masomero bannanga oyinza okulaba siikibbe jjudde abaana. Typhoid amazzi ge banywa tebagenze eri ku impact water, tebagenze ku impact water wano bagayita, because that's the company that supplies. Noza by the way, kati awo impact muteeke sente mu programu ene ya Twahirah kubanga tubakubidde akalango. Mutunoonye kubanga eno programu twetaaga bagiteekamu sente. By the way, bino ebintu bye mulaba tubasomesa oyinza okwekanganga wandibadde tofuna mukisa gubiwulira senga Twahirah batetuteereddeewo programu. N'olwekyo amakampuni agali eyo mututeekemu sente, programu yaffe nebeere nga tesirika. Ffe bwe mututeekamu sente nga tumakinga sure nti ne bwe tuba twogera tupromotinga. Kati wano twogera amazzi tetujja kwogera ku brandi ze ziri eyo ennyingi. Muteekeemu sente nze tubasomese amazzi engeri gye gayamba obulamu n'omwana okusoma. Twekyo kyokka mujje oba otunda ki kyonna kasita kibanga kikozesebwa ku ssomero. Aba liquid soap muli eyo, aba stationary muli eyo. Eno ye programu gye muba muteekamu ssente. Abaagala okutweyungako n'okutunoonya, amasimu gaago mugulaba aga Twahirah. Neyange kennyini nagisomye dda naye nga tumaliriza eri 0772 75 0708. Eyo osobola n'okumpeereza ku WhatsApp. Kaakati bino byonna bya bulamu nga biri mu kusomero naye ng'ate obuvunaanyizibwa buva eri ffe abazadde. N'olwekyo sabbuuni oyo, liquid soap, dito jiiki tubyagala eri mu toilets. Ne toilet paper omuzadde abuza n'okuzadde toilet paper simanya gundi ennamba essomero mu kati ekyo kiwewe ti amasomero gabba toilet paper. Ate oba abazadde bayombera ne brush, lwaki simanya brush? Kati tunaakuuta tutya? Agamu amasomero eba bank slip yageyo level ndala naye era byebyo bye bagula. So ebyo ebintu ebimu, those sanitation issues tuziyunge nnyo ku byobulamu, nti abaana baffe agenda n'okulya emmere nga tanaabye mu ngalo. Fooka eyo bw'atagyozesa kuba bapapa bwe watabaawo mazzi galimu ka sabbuuni yajja kugira papapa. N'olwekyo ebyobulamu bikulu nnyo nnyo mu ngeri nga buvunaanyizibwa bwaffe abazadde. Nze nga mmaliriza omwana baamuleeta ku ssaawa 8 ndi awo nange ntudde eddedde omuzadde nno naye alinga nze waweeru tuddwe beat corporate.
omwana omuzadde yava ku ssomero ssaawa nga 8:30 okuwera ssaawa emu omwana ali mu siikibbe kiki erinnyo linnuma kati omwana omuzadde tumukubira enkya nti gundi yasuze erinnyo limuluma mulimba essomero liti mumutwale okumpi nenze omwana naakamuzza kati obwo bwabadde buvunaanyizibwa bwani obuvunaanyizibwa bwabadde bubwo ebyobulamu mu masomero naye ng'ate buvunaanyizibwa bw'abazadde bye tubaddeko olwaleero puroguraamu yaffe eddako insha allah tugenda kwogera ebyo obuvunaanyizibwa bw'amasomero ku byobulamu bw'abaana baffe nga bali ku ssomero kati leero tubadde ku buvunaanyizibwa ebyobulamu obuvunaanyizibwa bw'omuzadde ng'omwana ali ku ssomero naye ng'obuvunaanyizibwa bubwo kaguudo kavuddewo n'olwekyo puroguraamu yaffe eno mututeeke mu ssente bannange kubanga mannange Sheikh Ismail anoonya gye mbadde akozesa mafuta eyatayimu mututeeke mu ssente ne tutambula ne tudda eri naye by the way with due respect neebaza nnyo Twahirah Sheikh Akiram Sheikh Ismail mwebale nnyo okubeera nti eno dda by the way tufuna n'empeera Allah mumanyi nti ffe tufuna empeera tusomesa Twahirah efuna empeera nange kennyini nfuna empeera nga bwe tufuna empeera ezo mututeeke mu ssente n'olwekyo nsaba abawulidde puroguraamu mwongere mu gisaasaanye lwaki tugiteeka nnyo mu Luganda titwagala omuntu waffe owa bulijjo bannange mujjukire nti ffe Twahirah tetuli just up stepping stone nze stepping stone doctor buno obudde baabumpa baŋŋamba Dr. Hanifah eno time yakubeera nga oyogera eri abantu n'olwekyo abatuuliriza obutambi buno mu butambuze kubanga jjajja ajja kukategeera ne muli awo mu katale bajja kukategeera tubeere nga tukwasaganyiza wamu okubeera nti tutumbula ebyobulamu mu masomero yensonga lwaki Twahirah baŋŋambye olina kwogera ku kino nga kyekiriko essaawa zino n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala banjagala omanyize mu bino byenjogera ebirala nabyo tujja byogera okubuulirira abaana baffe abavubuka abatiini naffe abazadde ne twegambako awo we wali obukugu ennyo Dr. Hanifah Naamala Sengendo munoonye ku social medias kasita oteekamu handles gye ziri bw'oteekamu stepping stone platform eri ojja tufuna naye essimu yange 0772 75 0708 mwebale nnyo ate oludda tugenda kikubira ku ssomero n'abamasomero oluusi batulyawo leero ffe tubadde twegambako ng'abazadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh